ngaba wakiso Human Rights Committee kozeyo ka contribution yako amitwala yakuyambeko medical bills era tukusabira okulire era tujja kwongera okulaba nga okulaba nti ofuna obwenkanya oyambibwa mu buli kimu tewali nsonga yonna lwaki wandibadde ku kitanda wano kubanga tolina musango wazuuka kola mirimu gyo naye olwokuba nti gavumenti yaffe tessa kitiibwa mu ddembe lyabo olaba nti basobola okuwa omuntu webali atalina kisi kyonna naye katusabe mukama obulungi abasawo batugumisa kijja kuva mu ne human rights olwokuba nga bavuddeyo ne bajja ne banambulako omulwadde yenna ekintu kyabasinga okwetaaga be bantu okumuwa ebigambo ebirungi n'omumumya nga bwagambye nange nyongera nnyo okukatiriza ekintu ky'eddembe ly'obuntu kubanga omuntu yenna buli lw'omumalako eddembe lye kitegeeza obufudde okuba nga si muntu ekintu kyenyinza okujjukira ekyaliwo ife nange ekyali kintwaza kamera kulwanirira ddembe lya buntu kubanga nze nafuna siginozi nga abasajja bano baagala kwata Nalukoola yali atambula nga neya Sserunjo gyamukutte ku mukono nga baagala muyoola naye nga bagamba tulina okugyawo cameras naye focus oba amawulire gali nnyo ku nze naye bakuba abantu ku lunaku olwo nalaba omusirikale ng'akubye omusajja amulinnyidde wansi ne bakuba kansala bandeeta naye mu ambulensi bamukuba labba bullet wano ku mutwe ye alabika akyaliyo ne muyite sivuke yanze navuddeyo naye nga ekyo kyonna kijja kitya kulindirira ddembe lya buntu kati naffe abakamera bwe tuba tuzze ffe tuba tetuzze kulwana namu ffe tuteekawo kamera kutuusa ddoboozi eri waggulu kwani bwekikwatako kati gwe bwojja ate n'onkuba kuba omusirikale yajja nga akutte kamera nemugamba afande leave my camera nakola kinasalawo okunkuba bukubi ne bansindika ate balindoza abaagala nakunkuba amasasi kuba mukunkuba yankuba batyuni nasindika muwala bwati kati fesi nenikuba muwala bwe bati ku pavement kati ekyo kyekyantaasa obutankuba ne bakola ki ne bagenda eyanyamba okuntwala mu ddwaliro ebiseera ebyo yeyantaasa ate ekyaliwo kuba nali ngenda kufa lweri kuba navaamu omusaayi mungi nga mbulidinga twatuuka mu ddwaliro abasawo ne bagaana okunkolako ate nga abasirikale bamaze okuba Nalukoola naye bamulese mu ddwaliro kati embeera nekola nesadduka naye ne bamala ne bankolako ne bampa first aid okundeeta wano naye nze kyenjagala kwe kwongera osaba obwenkanya abantu abo bavunaanibwe ne gavumenti yennyini eveeyo bakubye bannamawulire bangi poliisi neevaayo neyeetonda oba baba bakoze ekintu ekyo ne beetonda naye agamba tekigenda kuddamu naye kiddamu kati wabadde wayiseewo ebbanga abannamawulire gye batulumirizibwa kati kyazzeewo neze kyensaba kati kino kikome ku nze tuleme buli lunaku kwetonda eddembe ly'obuntu kikulu nnyo ddisaamu ekissaamu ekitiibwa era wano bwetugendera mu kalulu kano nze kyengenda ogaba amawulire buli omu agumye munne naye ekikulu ffenna tubeere mumu kubaza omuntu eyanyambye yabadde munnamawulire yeyanyambye okumbeerako obusawana singa nali simulaba nali feyintingidde mu nkubo saayituuse wano so njagala okwebaza nnyo omukulu Kasirye Mukama abaddizeewo mwenna bwe yanyambye naye nga kyensaba kwe kubeera nga nyambibwa kuba kamera yange eyo yayonooneka naye very soon njagala kuddayo okukola mu mawulire nze sina mulimu gwonna gwe nsobola kukola sisobola kulunda sisobola kukola ki wabula my passion eri mawulire ate ekintu ekimbeeza mu mawulire kwe kulwanirira oyo omuntu wa wansi eddoboozi ye okutuuka waggulu oyo erinnya eryange nze Eri Kasirye chairperson wa Wakiso District Human Rights Committee njagala okutuusa eddoboozi engaffe abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu okuvumirira byonna ebyatuuse ku mwana ono Ibra Miracle era nga twagala okugamba gavumenti nti bannamawulire baweebwe eddembe lyabwe
okukola emirimu gyabwe nga tebatuusibwako bukambwe buno bwe tulabye olwaleero. Kyewuunyisa omuntu akuuma eddembe w'okwata batuuni n'okuba omuntu omutwe ng'olinga akuba ensolo oba ng'olinga agenderera omumalawo. Kintu ekyo kyewuunyisa nnyo ate kitiisa bwe tulaba ddala ebitongole bye tulina ebyandibadde bikwasa eddembe nga bye bikola ekintu ng'ekyo kitiisa. Era njagala okusaba gavumenti nti Yibula essaawa eno ali ku kitanda. Kitegeeza Yibulwa bw'omulaba alina abaana, alina maama, alina abantu bangi ababeerawo olw'okuba ye. Yibula kitegeeza nti abantu abo tebalina kati buyambi. Yibula ali awo takyasobola kwekolera. Twanjagala osaba gavumenti okulaba nti nno ekola engeri yonna okulaba nti Yibula aliyirirwa, okulaba nti nno Yibula afuna obuyambi obwetaagisa. Ekisooka okusobola okujjanjabibwa obulungi, n'ekirala okusobola okuyamba abantu bonna abamuvunaanyizibwako okuba nti nno basobola okuba nga tebatetanganyizibwa. Ekirala twagala okulaba omuntu oyo eyakubye Yibula ng'avaayo n'ateekebwa mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa, kubanga amateeka gaffe gali clear. Abannamawulire balina eddembe lyabwe, omuntu yenna alina eddembe lye. Omuntu yenna talina kuyisibwa bw'atyo, ne bw'aba nga azizza omusango talina kukubibwa bw'atyo. Omuntu eyakedde nga talina kissi tasobola kukubibwa nga bwe tulabye Yibula. Kati njagala okusaba gavumenti nti nno omuntu oyo eyavuddeyo tukimanyi bulungi nti gavumenti emumanyi, kubanga tewali komandi yonna efuluma nga gavumenti temanyi. Bwe kiba nga gavumenti abantu abo tebamanyiddwa, gavumenti evunaanibwe eriyirire Yibula, kubanga kyewuunyisa n'okwewuunyisa ennaku zino nti ebitongole ebikuuma ddembe bijja byesibye obukookolo. Nga tukimanyi bulungi nti nno omuntu yenna constitution yaffe ekiraga bulungi nti omuntu yenna ng'azze okukwata alina okweyanjula, alina okutegeerebwa, alina okuba nga amanyiddwa n'akubulira n'omusango. Naye kati abantu bano abajja nga basibye obukookolo, kitegeeza nti no bajja kumalawo bumazi bannayuganda nga tebalina ngeri yonna yonna bannayuganda gye basobola kuyambibwa. So njagala okusaba gavumenti nti no bannaye ebitongole ebikumaddeme tubeere profession, tubeere nga tuleme kweswaza, tubeere profession, kubanga tukimanyi bulungi nti ebitongole ebikumaddembe biba byatendekebwa okubeera very professional. Muleke okuba nga abatuju, muleke okubeera nga abazzi b'emisango, muleme okubeera nga abantu abali awo ensolo abatalina kukola mu bantu ba bulijjo. So twagala okulaba nga bitongole ebikuuma eddembe bibeera professional, bikole mu bantu nga biri professional. Tuleme kulaba nga tubeera mu mbeera eno naddala nga tuli mu biseera by'okulonda. Tetwagala kulaba bannayuganda nga bayiwa misaayi olw'okuba nti nno bukalulu. Tetwagala kulaba bannayuganda nga bagenda mu butanku ng'abantu bafa olw'okuba nno tuli mu kalulu. Nedda, awo Uganda tulina okuba nga tususseewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya Nakuya Jane. Togerako nnyo. Nakuya Jane. Nze mama wa Miracle. Nze nsaba ku Miracle ayambibwe. Bwe kiba kisoboka abamutuusaako obulabe bavunaanibwe. Tuli mu wakati mu bulumi. Miracle alabirira bazadde be, yatulabirira ne baganda be. Kati takola ali wano. Tetumanyi kiddako. Nnya lyange nze Joseph Miracle nga ndi kojja wa Ibra Miracle. Okusookera ddala twagala okutuusa obutali bumativu waffe eri abantu ab'ebyokwerinda, engeri gye bahandolingamu ensonga naddala nga bakwasaganya bannayuganda oba bawo ekintu olusibo kye baba tebategedde. Twagala okusooka okunywererwa wamu ne mutabani wange Ibra Miracle olw'obuvune bwayitamu olunaku olwaliro. Yayita muvune bungi, bamutuusa olunaku lwali lwakusatu ng'avaamu omusaayi mungi, bamukolako sikaani, bamukolako sikaani, bamutwala mu theatre saa 12 ez'okukawungeezi, ne bamuggya essaawa 4 ez'ekiro. Sajja yali amaanyi gezaako okumutereekubaako nga bamugyamu ebikyafu biki kubanga yagwa nga bamaze ate omukuba batyuni. So kyatwala essaawa nga 5 kulabika nti bamugyayo mu theatre. Okuva olwo abadde wano nga apooca n'ebiwundu, omutwe alumizibwa omutwe ebiseera ebimu. Amasannyalaze gali oluusi gaagira
nabiranga ataliiko bulungi, so ayita mu kusomozebwa okutali kutono Ibra Miracle. N'ekirala ne bannamawulire banne twongera nabo okubasaasira kubanga kino tekituuse ku Miracle yekka, n'abalala kibatuukako naye ne batakimanya. So nga famire ffe ate kitukutteko nnyo, kituluma nnyo kubanga Ibra Miracle tumulinamu essuubi ddene. Yanga journalist kola ekintu ekituufu. So mu ngeri nga kyetwalibadde twogera nga ffe aba famire twetaaga Ibra Miracle ne bannamawulire abatuusibwako obuzibu bufaanana bwe buti okufuna obwenkanya, okulabika nti basasulibwa nga bwe baweereza, kubanga obuweereza bwa bannamawulire lyeriiso ly'eggwanga. Bannamawulire kwe kutu kw'eggwanga. Singa baba tebalese kintu temujja kiraba, singa teba tebogedde kintu temujja kiwulira. N'olwekyo tubahandolinge nga ba stakeholder. Siwe wao tubahandolinge nga ba yes, kubanga balina ekintu kinene kibazanya ku ggwanga. Naye mu byonna tulina mu kusomola kuzebwa kutuyitamu nga famire abalina Ibra Miracle nti ebyetaagisa obuyambi, bills, ebintu ebyenjawulo tetunaba kubikavalinga. So tetumanyi ngeri ya kukikolamu. Twetaaga ekisa kya Katonda n'abantu abayinza okuba nga basobola okukola ki okutukwasaganyizaako. Ate n'ekirala gavumenti, kubanga bambi abantu bano abatuusiza ku Miracle obuzibu mubavunaanyizibwako. Mwalibadde muvaayo ne tulaba engeri waakiri ne tutandika n'ekyo nga tusobola okuba nga tukola ki nga tuyamba ku mwana ono, kubanga ono gwolaba alina famire, yalabirira maama we, alabirira ne baganda be basatu, bana ababiri basoma, oba okitegeera. So alina omugugu ye nga ye gwabadde yeetisse, ate tekigenda koma mu ddwaliro wano olwaleero nti tetusobola kumukkiriza kuddayo okukola atannatereera. Alina okusobola okusooka okufuna akaseera ng'ali waka. Remember omugugu gwalina emabega bagenda kubanga baliwo batya. So twetaaga okuba nga tufuna obwenkanya, nga tufuna okuyambibwa mu byonna. Omwami yakikoze ekintu ekyo bambi toddamu kukikola, ate abamuvunaanyizibwako bamukangavvule. Ekirala akole ki n'abasigadde abalala bonna bakirabireko, tusobole okukuuma bannayuganda, kubanga buli omu yeetaaga munne nga tewali busambattuko. Mwebale nnyo.